Kusawa musanvu nedakiika nga 8-9 waliwo omukutu gwa Facebook ogumeruseewo oba ogulabiseeko nga guliko amannya ga mutabani wa chairman Nyanzi gonna 3. Omukutu guno gubaddeko amannya nga gatandikira mu order egamba nti Churchill James Center ono ng'abeera mutabani wa chairman Nyanzi. Omukutu guno gubaddeko obubaka obwetonda. Tusooka kulaba obubaka buno nga bwe bubadde buwandiikiddwa. Oluvannyuma tujjeyo amazima ku bubaka buno. Ddala mutabani wa chairman Nyanzi ye yeetonze oba wabaddewo abatamanya ngamba oba abantu just abakoze ebyabwe. Obubaka bubadde butandika bwe buti. Badde bugamba to the people of Uganda. I want to extend my sincerest apologies for my actions that may have caused harm or offense. I understand the gravity of the situation and the importance of unity during challenging times. My intention was never to betray the trust or values of our great nation. I hope you can find it in your hearts to forgive me and my work towards healing and unity. Nagamba nti eri banna Uganda njagala okubaweereza okwetonda kwange olw'ebikolwa byange ebiyinza okuba nga byaleesewo obukosefu eri mwenna. Agamba nzikiriza nnyo oba nkakasa obunene bw'ebikolwa byange n'engeri y'okuba nti ntunuulira nnyo obwetaavu bw'okwegatta naddala mu kaseera akazibu. Nagamba nti enkola yange nabadde sikola kugenda mu maaso nakubanga mbalyamu lukwe n'okubeera nga nzijawo obwesigwa bwe munninamu ng'eggwanga. Agamba nsobola okukinoonya mu mutima gyammwe okuba nga munsonyiwa naddala olw'emirimu gyange gye ngenda mu maaso n'okuba nga nkola okulaba nga mpona n'okufuna obumu. Era mu kiwandiiko kino kyetugenda okukebera oba ddala mutabani wa chairman Nyanzi yakiwandiise mulimu ekigamba nti to my dad chairman Nyanzi, Dad, I'm deeply sorry for my actions which I realize now may have caused you pain and concern. I know we didn't see eye to eye on this and I regret any hurt of or embarrassment I may have brought to our family. Please forgive me and know that I love and respect you even if we don't agree on everything. Ngera ekiwandiiko kino kigamba nti eri taata wange chairman Nyanzi mu mazima nina ennaku nnyo n'okubeera nti neetonda olw'okuba nti tetwatunuliganye liiso ku liiso okubeera nga kino tukyogerako oba okuba nga tukiteesaako wabula nejjusa olw'obulumi bwe nkuleetedde n'okubeera nti nkuswazizza nkusaba onsonyiwe n'obuswavu bwe ndeese eri famire yaffe. Ffe nga Agaliwo YouTube channel tukebedde page eno. Bannaye bw'okebera page ku Facebook waliwo w'osobola okukebera n'olaba page baagikolanga ddi. Page eno ekoleddwa olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 9 April. Genda ku Facebook wandiikamu Churchill James Center. Page gy'ogenda okusangayo eriko okwetonda kuno. Page ekoleddwa lunaku lwa leero. Era bw'okebera creation date kuliko date. Today ye creation date. Olunaku olwa leero. Page eno weekoleddwa era page eno lumaze okubanga ekolebwa bataddeko ekifaananyi kya Bobi Wine mu background nga kyoyinza okuyita cover photo. Bobi Wine olunaku lwe yali n'omwana mulenzi ono mutabani wa chairman Nyanzi era lwe lunaku lwe lumu Bobi Wine we yali ne Ediyawe. So ekifaananyi ekyo kye bakutte ne bateekako ku Facebook kuno nga cover photo. Bwe bamaliriza ne bakwata ekifaananyi kya mwana mulenzi ono Sentamu Churchill ne bakiteekayo nga profile picture. Tunuulira awo wenkusaliza akasaze ka blue. Ekifaananyi kino bakitaddeyo essaawa emu emabega. Era page eno egguliddwawo essaawa emu emabega wenkoledde story eno. Then awo ne twebuuza ddala mwana mulenzi Churchill Sentamu James mutabani wa chairman Nyanzi ddala ya creatinze page eno ku speed. Era page eno bw'ogikebera eriko bu video obw'enjawulo nga mwana mulenzi ono ali ne Bobi Wine wabula bonna nga buliko ekigambo I'm sorry papa. Era nga obubaka bonna obujjuddeko page olukoleddwa enteereddwako ebifaananyi bya mwana mulenzi ono wabula nga agenda maaso n'okuba nga yeetonda.
ne Okwetonda yenna. Byonna biri ku page eno empya eya Facebook eyakakolebwa era ekiwandiiko kino bangi batandise okukitambuza era kirina shares 15 wenkoledde story eno wabula ng'ate ekiwandiiko kyakamalayo essaawa emu yokka. Buli omu atandise okikuba mu screenshot emikutu egy'enjawulo gitandise okuba nga gikitambuza nga giraga nti mwana mulenzi Sentamu Churchill James mutabani wa chairman Nyanzi yeetonze olw'ekifaananyi kye baamukubye ng'ali Makerere ne President Museveni. Kati oluvannyuma lw'okulaba page eno nga ekoleddwa lunaku lwa leero, ebiseera ebisinga emikutu gya Twitter omuntu w'abeera ng'alina omukutu gwe waliwo ekitera okuba nga kigwawula ku mirala. Olumu ekitali ku Facebook tugenze ku mukutu gwa Twitter oba goyinza okuyita X ne tunoonya omukutu gwa mwana mulenzi ono Sentamu. Omukutu guno tugutuuseeko nga bw'ogwetegereza gwe mukutu ddala omutuufu mwana mulenzi ono gwakozesa okubanga akola communications ne bwe yali anoonya akalulu bwa guild president wali Makerere. Gwe mukutu guno gwennyini gwe yali akozesa era gubaddeko obubaka bwonna n'ogw'olunaku President Museveni we yajjidde Makerere. Byonna ku mukutu guno kwebiri. Omukutu gwe oguli official guliko Sentamu Churchill James. Bw'obanga okebedde hando eriko @Sentamu CJ. Mwana mulenzi ono naye Facebook page eno bwe tugirabye naye agirabye agikutte n'agikuba screenshot n'awandikamu ogugambo ogunene wakati nti fake. Mwana mulenzi Sentamu Churchill James mutabani wa chairman Nyanzi ebivudde mu kwetonda okukoleddwa ku Facebook page abiganye. Agambye nti bino byonna bya bulimba tanneetondako. Agambye nedda banaye sinnavaayo kwetonda. Eyo page nfu, eyo page gye mulabye ebadde gena maaso n'okubanga etambuza okwetonda ku mukutu ogwa Facebook ng'eriko amannya ga Sentamu wabula nga bagatadde namuho ode gamba nti Churchill James Sentamu. Mwana mulenzi ono agamba bannange temunsibaako matu gannanka kundiisa bananka. Bw'ati bw'awandiise olumaze okuba nga akuba screenshot. Mwana mulenzi ono awandiise n'ateekako ekiwandiiko bwe kiti agambye bw'ati: I do not actively use Facebook and the post making rounds on the app isn't from me. Nti sirina mukutu gwa Facebook kati gwenkozesa era post eri mu kutambula bannange si yange sinze yagikoze post ey'okwetonda. N'agamba bw'ati: kindly disregard any prevailing propaganda, most especially on my role as guild president. Timugende maaso n'okubanga temukkiriza propaganda ali mu kutambuzibwa abantu naddala kubikwata ku nze n'ekifo kyange eky'obwa guild president Makerere. Amaliriza ng'agumya abantu be bw'ati agambye: I will address the general public at the right time using my official social media pages. Stay woke. Mwana mulenzi ono n'agamba nti nja kwogera eri eggwanga oba eri abantu b'olukale mu kaseera akatuufu ate nja kwogera nga nkozesa emikutu gyange egimanyiddwa obulungi, emikutu emituufu. Wamaliza n'agattako akalala wansi n'agamba nti stay woke. Temusigale nga muli balabufu, musigale nga mutunula nkaliriza era nga mwetegereza bulungi. Kati still nga YouTube channel eyagaliwo twongedde okudiginga deep ne tukebera ddala mwana mulenzi ono alina Facebook page. Ekyamazima mwana mulenzi ono Sentamu Churchill James mutabani wa chairman Nyanzi alina Facebook page. Wabula Facebook page eno wona agenda okugifaakuza ogikebere bulungi. Yasemba okubaako ekintu kya postinga wayiseewo omwaka kumpi mulamba era nga page eno bw'ogikebera ejjuddeko post za kitaawe era ejjuddeko okusharinga content yakolebwanga taata we, that is chairman Nyanzi.
we yali anoonya akalulu era posita eziriko mwana mulenzi ono zonna yalinga azikola alwalinga abantu okubagamba nti mulonde taata wange Chairman Nyanzi. Kati olunaku olwaleero mwana mulenzi ono avuddeyo n'ayawukana ku bigambo bya taata we. Ojja kujjukira nti taata we olunaku olwaleero avuddeyo ne yejjusa ebikolwa bya mutabani be ebyokuba nti yatudde ne president mu kifaananyi. Chairman Nyanzi avuddeyo n'abyejjusa n'agamba nti ebintu bino ebyabaddewo ye tabiinaamu mukono era ayagala mutabani we aveeyo mangu yeetonde ku speed ey'ekika ekya waggulu. Wabula ate omutabani wabaddewo posita etambula ng'eraga nti omutabani yeetonze. Omutabani akutte posita eyo n'agamba abantu ti nedda tebabalimba. Nze sinneetondako, sinnakolayo kiwandiiko kyonna kyetonda. Bonna abali mu kutambuza ebyo batambuza bigambo byabwe, batambuza propaganda waabwe. Wabula nze Sentamu Churchill James sinnakolayo mukutu gwa Facebook gwetonda. Ejokuna Farms Company Limited bano batunda obukoko okuviira ddala ku bw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Saso, balina Croira n'ebika by'enkoko ebirala bingi. Mukwano gwange genda entinda kumpi ne Victory Church oba bakubire ku namba z'essimu z'olaba ku screen. Eno YouTube channel ekola information afaananako bw'ati bagiyita eyagaliwo. Tugenda mu maaso olw'okuba nti twetegereza ensonga tetumala galeeta bintu nga tetumaze kubyekkaanya ate tetuliwo okuwa amawulire gasasamaza wabula tukuwa amawulire mu butuufu bwago tetutoolamu yadde okwongeramu. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu likinga video eno. Thank you.